Oh yes, tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Kimso namwandu Kiboya Maxudi Junior. Webala kuba nti otambula naffe, webala kuba nti osubscribinga, webala kuba nti obeerawo 24/7 nogamba nti yes nokutambula n'elimoja Kimso nagamba ffe wano tetuleeta palapase kyobola batugenda mu gonde ne tukuleetera amawulire gosinga okuba nti oyagala. Naku lwaleero munzikirize ngende straight ku nsonga Diana Nabatanzi straight away. Omugagga Lwasa agambye nampomera mukwano gwange wakabi atenga ampomera in and out tasanira just Pajero wabula Prado ne Range Rover zonna zimusana kyovolaba namuwadde esinga vakubaza toto abatalina kye batugamba omukutu gulegomo gwa Uganda mukamoli ngenda kusaba ekintu kimu blood wange kyobonkolera kiri kimu just subscribing kati tambule fenna mpola nga bwe nakugamba nti nze nja kwewayo okuletera amawulire agosinga okuba nti oyagala n'olwaleero nsobodde okuba nti nzija nkotuseeko biki byosinga okuba nti oyagala munzikiriza olunaku lwaleero mbatuseeko Diana Nabatanzi ng'amaze okufuna enziga waliwo olutalo lukyagenda mu maaso yabadde Zara Toto ng'agamba nti omukyalo ono byonna bye bamuwadde biri feke era ng'emmotoka gye bamuwadde simanya biki mpola Zara Toto ng'abyogera. Omusawo Lwasa avuddeyo n'amugamba ebigambo bino kirungi nnyo okubeerako ne kyali wasinga ng'asobola okuba nti akwomera in and out. Sajjusa kuba nti namitinga Diana Nabatanzi kubanga buli kimu kye nali njagala akimanyi muve ku bali abali batuvuga speed naye ate ono wemwagalira abeerawo ye mukwano gwange gwe nasala okuba nti mpa ku byange asobola okuba nti abimanya ye mukwano yekka gwe asobola okuba nti ndogera ennaku najja understanding ono teyakoma kubeera mukwano gwange yafuuka designer wange era nga be yali ankule nagenda mu maaso okuba nti mbisimba kyovulaba nsobola okuba nti mufaako n'okumuwa ebintu ebisinga. Akamotoka ke namuwa abamu kaboogeza obwama mulowooza ke kasinga era ne ssente mugenda mu maaso n'okuba nti mwozoogerera ku bye nakamuwa ne bye njagala okumuwa byebyo ebitono mpola ow'omutima omunafu agenda kufa. Zara genda mu maaso osobola okuba nti wetereza kubanga gwe byonjogerera si bituufu ngenda kuba nti mpa omukyalo ono buli kyayagala buli kyanayoya mu nsi ngenda kuba nti njefuna. Nagenda mu maaso n'okunoonya emikwano egisinga nali ndowooza gwe mukwano asinga kumbe ng'ate wali onimba. Nagenda mu maaso n'okuba nti nkola kaweefube ngende mu maaso okusobola okufuna oyo asinga era bwe nanoonya asinga namala ne mufuna. Muveeyo bye mutwala palapase ne Faith akimanyi bulungi nti Diana Nabatanzi mukwano gwange era n'ekirala mukyala Muganda atambulira ku nnono z'Obuganda amanyi omusajja Omuganda amanyi abakyala Abaganda bwe balina okuba nti batambula. Nina essanyu okuba nti omukyalo nagenda mu maaso n'okuba nti mufuna era nga buli kyafuna ngenda mu maaso n'okuba nti nkyagala. Nina essanyu okuba nti omukyalo ono ye namemu w'obulamu bwange byonna bye boogera oba kino nakiri tebinkwatako wano kiraga nti Precious Premi nabwe kityo bamusuddewo nkiddamu. Lwasa avuddeyo n'agamba nti yali anoonya emikwano nga gyonna gikola ku TV n'emikwano emikyala ekisobola okuba nti gimutuusa ku next level byonna gye yafuna nga gyali feke kubanga gyali gyagala kasente ke. Yagenda mu maaso n'okufuna omukyala omutuufu oba mukwano omukyala omutuufu gwe Diana Nabatanzi. Avuddeyo n'agamba nti buli kimu kigenda kuba nti kimusaanira. Ajjukira olutalo lubaddewo wakati wa Zara Toto Precious Premi kwogata ne Diana Nabatanzi. Final Diana awangode mpola Precious Premi emabegako awo yavaayo natugamba nga Diana Nabatanzi batasobola okuba nti amuwangula era nga yavaayo na promisinga Bannayuganda ng'omukwano gwalina ne Lwasa tegusobola kuba nti guvaawo. Yagenda mu maaso n'okusuubiza Bannayuganda okubalaga omusajja nti amusigaza wabula omusajja ono agenda mu maaso n'okuba nti amudisapprovinga wrong n'okumulaga nti oba oliyawo Precious Premi gye ayogera eri eggwanga yagenda mu maaso n'okuba nti alimba Bannayuganda
eggwanga omukyalo ono yagenda mu maaso n'okuba nti yeewaana n'ogenda ku rediyo nga bwe yalogaddeyo na Nabatanzi era yavaayo n'agamba eggwanga nga Legendary Lwasa bwali bbaawe wano nno yabyogera amawulire gatandika okuvaayo ne gatulaga omukyala wa Legendary Lwasa omutuufu twagenda okukizuula nga mukyala wa Lwasa omugagga omutuufu bamuyita Faith Faith yagamba nze mbeewuunya abantu basediddiishe baagala nnyo okwemulisa mu butaala nze nno bba wange mbadde naye okumala ebbanga ddene nga simwogera ku kinewunyisa okuba nti bano nno bagenda mu maaso n'okuba nti beeraga bagamba abantu nga bba wange wali owaabwe mpola mpola Remy yasobola okugenda mu maaso n'okuba nti abistoping era nga yavaayo n'atutegeeza nti Lwasa ye bbaawe ddala twagenda mu maaso n'okuba nti tubinoonya n'okufeefeta n'okulaba biki ebigenda mu maaso n'okuba nti beetambula wano nno Remy yasobola okuba nti aloga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi eddoboozi nga albaali awo tusuubira okuba nti ng'asuubira nti omusawo oba Lwasa asobola okuba nti amusulawo mpola mpola asobola okuba nti agenda naye mpola mpola tikumalamu amaanyi amawulire getufuna nti Lwasa yamuwadde ate emotoka ate mukumuwa emotoka n'agamba nti emotoka gyamuwadde temala zi Range Rover zalina okuba nti avuga zi V8 zalina okuba nti atambuliramu era ng'ekyo kyamuwadde amuwadde just kalabu akatandikako okuba nti kakola ebyo byasobola okuba nti akola mu maaso awo agambye nti Diana Nabatanzi buli kyayo yakyagenda omuwa then kati ab'emitima eminafu balina okuba nti bafa kubanga ono omusajja akatandika okuba nti abikola mpola mpola oli ku mukutu omuganzi baguyita Uganda mu Kamoli Uganda mukamoli golina okuba nti otambulirako mpola mpola yes mu December mpola mpola kambaweko music updates nalona nemala kayimba kapya kapalaso yakatadde agenda enaku z'omwezi zigenda kubeera nga 17 waliwo ze bayita Bubu Music Awards by Uganda Beauty Uganda Bubu Music Awards zirodinga ngenda kusaba gwagira omuyimbi yenno genda masulu kuba nti ozinunyako mpola mpola then osobola okuba nti ozifuna Bubu Countdown nayo jeri countdown yeri genuine nkwangambye bazimba music we Uganda ngabo olaba Uganda mukamwe tukola ku mawulire ge Uganda Bubu Music Award egenda mu maaso n'okuba awards egenda maaso n'okuba nti ziri organizinga n'okwagala abayimbi bana Uganda so n'olwekyo ngenda kusaba